Olunaku lwajjo Ministry y'Amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omutaka yatandise olusirika lwalwo lwemazemu ebbanga lya nnaku 2. Olusirika luno lutegekeddwa wansi omulamwa ogugamba nti amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omutaka nga bitondawo emirimu, okwongerwako omutindo, okutumbula amakolero awamu n'okulaakulanya ebyawaka. Olunaku olwaleero mu kufundikira ensisinkano eno balina ebintu ebitali bimu bye bataddeko nnyo essira bye bategeeza nti bagenda okussaako nnyo essira mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2018-2019. Okusinziira ku bo bagambye nti bakubeera nga bamaliriza okusimba ensibuko y'amasannyalaze eya hydro power plant ey'e Karuma. Mu ngeri emu bategeeza ng'era bwe bagenda okubeera nga bamaliriza okussaawo enteekateeka ezitali zimu ez'okukuuma obutonde bw'ensi n'ensonga endala, ate ez'okussaawo ebbibiro ly'amasannyalaze erya Muzizi 44.7 HPP nayo lisuubiddwa okubeera nga birimalirizibwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Mu ngeri emu okussaawo ekifo kye kimu ekigenda okubeera nga kivunaanyizibwa ku mafuta mu bitundu by'e Hoima n'ensonga endala nnyingi. Our target is largely to complete the 100% value grid connection projects with at least 8,500 last mile connections, as well as 100% completion for the grid station project under ERT3. This targets about 60,000 last mile connections. We are targeting to complete the feasibility studies as well as for the 2,500 kV. 50% works, of course, what also emerged, Honorable Minister, is that the issue of the presidential pledges that fall under there should really come out and be the first priority. In fact, they should get the first call on budgets. Minister w'ebyamasannyalaze n'ebyobugagga eby'omutaka Irene Moroni mu kuggalawo ensiikano eno avuddeyo n'asiima abo bonna abeetabye mu nsiikano eno, wabula n'alaga obwennyamivu ku nteekateeka ezitali zimu. Bagambye nti enteeka ly'ettaka liteekeddwa okwanguyizibwa olw'ensonga nti kino kyakukosa emirimu egitali girimu egigenda maaso mu ministry ssaako n'ensonga endala. Ono avuddeyo n'asaba abagabi b'obuyambi baveeyo babawagire ku tteeka lino ery'ettaka erireetebwa ensangi zino. These projects are for us as Ugandans, to serve us better, to make us have better life. So we need to be considerate. We need to be considerate so that we can support these projects with us. The more they delay, it is us who get affected, because these services would have reached much more, a much wider area and many more people. And whatever government will come up with, I am seeking for your support as stakeholders in the energy sector, because it affects energy, power, petroleum, and mining. Kinajjukirwa nti gavumenti yavaayo n'eyanja ennongoseza mu tteeka y'ettaka nga basaba ekyanya okubeera nga batwala ettaka ly'omuntu yenna nga tebanaawo kubeera nga bamuliyira oyo yenna anaavaayo n'abeera nga takkiriziganya na nsimbi zino aba zisaliddwawo omubalirizi wa gavumenti. Ensonga y'emu eno yakooniddwako olunaku olwajjo Ssaabaminisita asooka Alhaji Moses Ali n'ategeeza nti enyigiriza nnyo emirimu gya gavumenti egitali gimu mu ggwanga. Production from the Sufuru phosphate is expected before 2020. Land acquisition for infrastructure development projects, however, still remains a challenge. There are delays arising from landowners who either oppose assessing their land or dispute the land rates recommended by the Office of the Chief Government Valuer. These disputes lead to escalating costs of the projects. Omu ku abo ku bassa ensimbi mu nteekateeka ezitali zimu eza gavumenti akiikiridde banne avuddeyo n'asiima enteekateeka eno era n'alaga obuwagizi ng'amawanga agatali gamu ne bamusiga nsimbi bwe bagenda okwongera ensimbi mu nteekateeka zino eza gavumenti okusobola okulaba nga batumbula amasannyalaze, ebyobugagga eby'omutaka n'ensonga endala mu ggwanga. Wabula ono yennyamidde ku nsonga ezitali zimu nga bw'agenda maaso n'ozirambika.
The environmental bill is ready, I think, and remains to be enacted. So this is a major challenge and task to ensonga y'emirembe egibukadde mu nyaffe Uganda ze zimu ku nsonga Minisita Irene Muloni zakonyeeko ezinayambako mu kutumbula saako n'okusikiriza bamusiga nsimbi okwongera okutumbula ebyobugagga eby'omutaka awamu n'amasannyalaze. Because of the peace and stability, investors know that when they come to Uganda, they will be able to do business, they will be able to get double-digit returns, they will be able to repatriate their laws and regulations in place. So the kind of investment climate that the country has created is conducive and we will continue. Bano basubira okuddamu okusinsinkana ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwe tulimu ogw'ekkumi okwongera okutema empenda awamu n'okuvaayo n'ensonga ze zimu ze basuubira nti ze z'okusaako omulaka mu nteekateeka ey'embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2018-2019. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oregulo.